Olina kyoyogedde nekimpesa. Sinaasaba nyuddi. Ate eza Grace Khan olweno naye mbadde mwerabidde. Lindako Suna ne Grace Khan wange. Anyumiza gwako. Nalongo. Olweno yali nga alina ne voice etangamba ojja kujja wano tuka ku geti onkubire nkugulire ng'asula mu kafulaati simanya kaawa. Ani bisigundi. Grace. Nga ova kumpe wonna mugamba lwa mukaaga eyo shoji yakolanga ekiro ku lwomukaaga oba kyagikola. Katakola yakumakya. Namugamba ojja kujja nja kukugulira nja kunkubira nkugulire oyo naye nga yalira ddala n'engalo n'akumba. So Grace Khan. Yes. Tetubanga omala tumuwa muntu mulala. Ate yo Grace Khan kennyini after that period weyafuniramu obutokati bwemanya nti nebintu nkunyumiza bya in between 2021 up to 2024. Era mu period eyo omuntu yenna azadde ng'aliko n'oyo omwami agenda akebeza omwana we. Wallahi. Enkubuulira. Mwana wa Grace Khan. Why? Kuba nedda mumanyi lwaki? Waliwo omusana Grace Khan bye yakaabiramu n'awozaawo olw'okuba ensi ekumanyi obeera ku ma-TV ku ki. By then Suna yali akola full dose na biki. Naye nga ye omukulu yalya. Ekyo kyo ndi sure 100%. N'amuweereza ne nudes. Yalya ne renti yasasulako. Grace Khan alina laavu. Akusinga. Namusindikira audio owulira. Grace Khan akusinga. Beera nsinga kubanga nze ndi musiga mmanyi. Namusindikira voice note tamugamba kyewankoze jjo bannaye konze ekikisebo. Enzeera ganetumye kagirookinga nga tebaamulooko nga kyoyagala kyonna okimanya kiri ku ggwe. Banavayo omusajja ejjongo naye nga temuwulira. Oyinza gyanga jjongo. Mukolanga kye tekyamusindikizanga audio. Nkugambe nga nsiyawo era kyewankoze konze ekikisebo. Namugamba kyokka tewakubye na kayimba kangu namugamba tofaanija kakuba nti nzirayo konza abaaye. Kale kalina buyimba tunaakola tutya? Ibeerera kuyitamu omuntu. Oyo omusajja gw'obeera naye nga wano beerere. Kawugira embalala Kampala agaani. Era nze bwe nkugamba nti eyo omusajja namukkuta manya namukkuta kuba byemumanyiiko bingi ate ebituwaza. Ng'omanyi tekitegeeza okulaba nude z'abajjawo. Ni mwana. Ng'omwana yeetezeekanulamu ne nga tofuna appetite nze kubira nabeeranga n'oyo omusajja mu nnyumba ng'asobola n'okunkwatako nga mpampulira njagala mukuba oluyi. Wagenze mu ssimu y'omuntu nga tolina lukusa. Nina okukimubuuza tolina bw'okimubuuza ng'obusungu bukutira eri mu silent mode. Olabye ezooli. Olabye ezooli tomanyi olabye n'abakusinga ng'ogamba amayeze. Yibulindako. Zirwa ze walabamu nga zaakabi n'ogamba hey onansinze. Awulamba. Era nze kasita nakimanya nti neza namba wazirabako. Azirabako oyo. Nenga ate ndoze ensonga lwaki nalwawo n'okumanya nambwayo nti beeyagala n'oyo omusajja. Kubanga batekisinga nnyo mu Luganda ate nze okusoma kwange Oluganda si kulungi nnyo. Kati nze kati nalwirawo kubanga messages nga zirabanga singa zaalinga mu Luzungu singa nabamanya bukyali. Ye kati nze problem yange nga simanyi kusoma bulungi Luganda. Kati ng'ebimu bye mba sitegedde nze nga nziscreenshotinga ne nze nsindikira nembidiriitinga ne ngenda ne mbuuza omuntu. Nsooka ombuulire no message egamba kikubanga nze Oluganda banaye okulusoma lutalo lwerere.